Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange gy'osinza okuba ng'otuwuliriza we bali kwekuumira ku mayengo gano. Gen Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, avuddeyo n'akola ekyewuunyisa ku mukutu gwe ogwa social media. Ekirala, buli lukya ayongera kuwuniikiriza ggwanga mu ngeri eno wammanga. Naye ng'oli ku Yugi Updates TV k'osinza obba ng'otuwuliriza, gw'atannatwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Baganda bange abali emitala w'amayanja, abali e Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Canada, mwena ba freedom fighters gye musinzira okuba nga mutuwuliriza, mbatumiddeko nnyo mwebale kukola mulimu gw'amaanyi. Sisobola kugaya mulimu gwe mukola kubanga gwa ttendo, gulina kye gwongera. Effort gye mukola y'amaanyi okwongera ku buvumu obwa bannaffe abali mu Uganda, okulaba nga nammwe temubasuuliridde wabula muvaayo ne muteekawo ne muyiwawo omubiri. Yonna gye musinziirira. Chief of Defence Force Gen Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'yennyamiza eggwanga. Bw'avuddeyo n'anyamiza bannamawulire era n'abaleka nga bawuniikiridde. Agambye nti ofiisi ye okutandika ne leero egenda tandika okukola edit yenna agenda tandika okuba nga addukanyizibwa mu ofiisi ye. Era agambyewo ati, agambye nti media houses zonna zigenda tandika okulipootinga gy'ali. Era n'agamba nti nno okubalaga amaanyi nti nze CDF era Commander in Chief, instructions zino empya ze mba mulina okugoberera. Era n'agamba buli kiisi akwasaganya emirimu nga gikwatagana ne media house alina okulipootinga mu ofiisi ye okutandika ne leero. Eyo komandi evudde wa Gen Muhoozi Kainerugaba. Tetumanyi mu ki kino kyategeeza era talambuludde. Simanyi oba kivudde kuba ku bigambo bya postinga ku mukutu gwe okubanga byeyongerayo, oba ebigambo ebitambuzibwa information ng'erinkingibwa okuva mu bannamawulire. Tetumanyi omukulu kyasinziddeko kwogera kino, naye buli kati tannalambulula ensonga eno yeesigamye ku ki. Kirese bannamawulire nga bennyamidde ssaako nga beeraliikiridde, ssaako ne media houses ezimu okulaba nga zofulumya amawulire balina sooka kulipootinga mu ofiisi ya Gen Muhoozi Kainerugaba. Ekintu kitulaba ekigenda okubeera ekizibu ennyo olw'ensonga zo zonna media houses zirina amateeka agazitwala, ate bali free, balina right okuwandiika ku criticism yonna gye baba baagala, oba kwani, oba ku Chief of Defence Force, oba ku President, oba kwani. Kyo kiba kitegeeza nti bwe kiba nga lino etteeka ligenda kukola nga komandi eno egenda kukola, kiba kitegeeza nti ate ebyobufuzi bitandise okuyingirira media houses. Media houses zibeerawo mu nsi wabula kuprotectinga ggwanga, ssaako n'okuspreadinga information, okulinkinga ku bantu. So nze ngamba okuggyawo media house oba n'ogiteekako etteeka oba ekkomo, kitegeeza naye kennyini oba teweesiga bintu byogenda mu maaso n'okukola, kuba media house eba egenda kukuloopa ku bikolobero by'okola. So tewali ngeri ki gy'oyinza kuva ino commandinga media house ne kye balina okuwandiikako kyonna balina kyeditingira mu ofiisi yo. Ekyo kiba kikyamu nnyo. Simanyi kino gye kigenda kukoma kubanga omukulu talambuludde na nsonga ziviiriddeko kubanga ayagala okubanga media houses zonna ziripootinga mu ofiisi ye. Gwe amanyi information oba alina information esingano osobola okujja mu comment section n'otangaaza eggwanga nti kino kyesigamye ku ki, kino kiyimiridde ku ki. Ye bwe kinaagenda mu maaso gulowooza media houses zinaddamu okwekisasayizinga emirimu gyagyo nga bwe gibadde? Jangu mu comment section. Mbagala nnyo, mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Bwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Mbagala nnyo, mweraba.